Omuvubuka oyo gwolaba ku screen yo amannya ge bamuyita Senono Dennis, abangi bamumanyi nga Dennis City oba Fragalizer. Buli wolaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, oyo muvubuka yakwata bendera ey'eggwanga erya Uganda, yakwata bendera ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Buli His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabeera kakati nno yawambiddwa ekiro ekikasiza olunaku olwaleero. Si Fragalizer kyekyoka, wabula kansala owa LC3 mu kye bayita Kawempe North 1 ku kaadi era ey'ekibiina ekya National Unity Platform bamuyita Senono Dennis, abangi bamumanyi nga Dennis City. Ekiro ekikesizo olunaku olwaleero essaawa zibadde nga emu ez'akawungeezi, omuvubuka oyo yawambiddwa zabadde essaawa emu n'eddakiika 3. Engeri gye bamuwambyemu y'engeri y'emu emmotoka ekika kya drone ezize ziwamba, ezize ziteekawo embeera okubuzaawo bannakibiina ekya National Unity Platform naddala abo abali ku lusegere lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV, njagala okutegeeza nti omuvubuka ono yabadde atambula makubo ge ngera bw'omanyi ebiseera ebisinga yabadde ava ku kitebe ekya National Unity Platform Makerere Kavule nga bw'omanyi nti mukulembeze, ate nga bw'omanyi nga bwekugambye nti official Fragalizer, era nga atera nnyo okubeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabeera. Kakati ne yadda atambula ng'ava ku kitebe adda waka, abasajja ne bamulyawo mu mmotoka ekika kya Toyota Hiace abangi gye twatuuma drone. Ngenda kuwa ebimukwatako nkuwe n'engeri gye yawambiddwa, gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Wabula nga sinaba kubanga nkutwala eyo, njagala okutegeeza gwe atamumanyi nti nkugambye ng'oggyeko ekyokubeera nti ye Fragalizer, official Fragalizer yawanika bendera ezo zotera okulaba ezitambulira waggulu nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ayina waatambudde. Bendera ezo yazikwata era ye official Fragalizer amanyiddwa mu kibiina kino ekya National Unity Platform. Kansala Lord Kansala owa LC3 Kawempe North 1 ate nga munnakibiina ekya National Unity Platform bamuwambye. Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogedde, Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform ayogedde, nga bw'ogenda okuwulira nga nkuleetedde mu mboozi eno, kanzije mbeere nga nkuwa byonna nga bwe byatambudde. Bamuwambye batya, bamuwambye essaawa mmeka, mmotoka ki eyamututte, ebikwata ku mmotoka eno biibino nabyo tubikuleetedde. Mukutu gwa Red Zone TV weebale kubanga okyagoberera, kanzije mbeere nga nkuwa byonna engeri Dennis City gye yawambiddwamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira embeera bw'etyo bw'eri ya bunkenke nga ggwe bw'oyinza okubanga embeera ogitegeera. Nkugambye Senono Dennis ono nga ye official Fragalizer ow'ekibiina ekya National Unity Platform nga bwentandise nga nkutegeeza nti yakwata bendera ey'ekibiina ekya NUP. Buli wootera okulaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wabeera ali omuntu akwata bendera eyo, oyo amanyiddwa nga official Fragalizer era nga y'omu ku baana ba foot soldier abasinga okuyiwawo ennyo omubiri nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu anaatambula. Kati gwampuliriza, njagala okutegeeza nti ekiro ekikasiza olunaku olwaleero gabadde mawulire ga nnaku eri bannakibiina ekya National Unity Platform oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti munnaabwe amanyiddwa nga Senono Dennis oba Dennis City bamuwambye mu mbeera ey'obukambwe. Nga bw'ogenda okuwulira bwe nkuleetedde mu mboozi eno, gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nkugambye bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification, ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Omusajja ono bamuwambye batya? Okusinziira ku David Lewis Rubongoya ono nga ye Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform yagenze ku mukutu gwe ogwa X n'ateekayo message eno. Yesterday around 7:30 p.m. our comrade and LC3 Councillor Senono Dennis, commonly known as Dennis City, was abducted by heavily armed soldiers who were moving in a drone. Ncholunaku lwajjo ekawungeze essaawa zabadde ziwera emu n'eddakiika 3. Munnaffe ate nga kansala
owa LC3 owa Kawempe North 1 nga bwe nkugambye amanyiddwa nga Senono Dennis bangi bamumanyi nga Dennis City yawambiddwa abasajja ababadde bagemedde emigemera wala abasajja abadde bayina emmundu nga talina ngeri yonna yayinza kubeera nga ate abeesimattulako. Wuliriza, his whereabouts are still unknown. Ebimukwatako tetunnamanya wa we bamututte. Dennis City is an impassionate young activist who is well known for raising the Uganda flag wherever we go and have activities. Nga bwe nkugambye, Senono Dennis yamanyiddwa nga akwata bendera ey'eggwanga erya Uganda buli His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu waba agenda okubeera oba activity y'ekibiina ekya National Unity Platform wonna we baba bagenda okuba nga balina activity, omuvubuka oyo yoyo gwolaba abeera akutte flag, tayogera bingi, takola bintu bingi, wabula akola ekyo ekisinga okuba ekyomugaso ate nga kiri kimu. Wuliriza, an onlooker said the drone registration number UAK 387H had parked near the National Unity Platform headquarters for some time. Nti wabaddewo abeerabiddeko n'amaaso gaabwe nti emmotoka ekika kya drone oba Toyota Hiace ffe twagituuma drone nti baagirabye yapaakinze okumpi n'ekitebe ekya National Unity Platform okumalira ddala akabanga. Ndowooza ng'era balina gwe babaza nti singa tubuukayo n'omuntu yenna tujja kuba tumaze okuba nga tutambula. Wuliriza, emmotoka yabadde ennamba eri UAK 387H nga kika kya drone yapaakinze okumpi n'ekitebe kya National Unity Platform era tebaaviiridde yaawo. Senono Dennis yabadde atambula ngadde ewaka nga bw'omanyi nti mukulembeze ekibiina ekya National Unity Platform ku headquarters babeerawo nga balina emirimu egy'enjawulo gye bakwasaganya. Kati nno we bamuyooledde abasajja ne bamuweyolayoola ne balwanagana naye paka kumuyingiza mu mmotoka yaabwe munda, era we bamututte tewali n'omu yategedde, bamuvuze bamutwalawa tewali n'omu yategedde ki ekigenda okuddako eri omusajja ono. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye avuddeyo n'agenda ku mukutu gwe ogwa X oba Twitter, naye n'abaako obubaka bwe yataddeyo ng'era ayogera ku nsonga y'emu eno, wabula yavumiridde nnyo ekyokuwamba ba foot soldiers abatalina musango. Bano gwo omulimu gwabwe ogusinga obukulu kukuuma mukama waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, kukuuma kitebe kyabwe ekya National Unity Platform n'okumakinga sure nti balwanirira enkyukakyuka. Wuliriza bw'agambye, land of the violent abduction of Comrade Senono Dennis, in quotes Dennis City, who was abducted yesterday night as he left the National Unity Platform headquarters in Makerere Kavule, nti naakategeera ku kuwambibwa okwabadde okw'obulabe eri munnaffe amanyiddwa nga Senono Dennis gwe tumanyi nga Dennis City eyawambiddwa nga yakava ku kitebe kya National Unity Platform olunaku olwajja obudde obwabadde buziba. Witnesses say Comrade Dennis City, an LC3 councillor in Kawempe Division, was abducted by armed persons and bundled into a Toyota Hiace in bracket drone vehicle reg number UAK 387H. Nti abasinga ababaddewo abalabye n'amaaso gaabwe emmotoka yabadde kika kya Toyota Hiace ffe gye tuyita drone namba UAK 387H. Omuvubuka ono yabadde atambula abasajja nga balina emmundu n'ebyokulwanyisa ebirala ne bamuvumbagatira ne bamunyiganyiga paka kumuyingiza mu mmotoka yaabwe, era bwe bamutuusiza mu mmotoka tewali yategedde ki kyazzeeko. Our teams are working actively to secure further details. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeeza ttiimu zaffe ez'abannamateeka, ttiimu zaffe ezivunaanyizibwa ku nsonga zino bali mu kukola butaweera, bali mu kukola ekitasoboka okulaba nga obaolyawo bamanya kiki ekigenda okuddako eri omwana ono amanyiddwa nga Dennis City oba Senono Dennis eyawambiddwa olunaku olwajjo oluvannyuma lw'emmotoka ekika kya drone eyapaakinze ku kitebe ekya National Unity Platform ng'eriko abasajja ababadde bagemeredde emigemera wala, bano nga babadde tebasalikako musale ne bawamba Dennis City mu mbeera ey'obukambwe. Kati gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV embeera bw'etyo bw'eri. Dennis City yawambiddwa mu mbeera ey'entiisa, weebale kubanga okyagoberera byonna tugenda kuba nga tubikutuusaako mu mbeera yonna. Gwe olina kusigala ku mukutu guno ogwa Red Zone TV tuwuliziganye mu updates eziddako.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.